okujjako nga telegadde ku manti n'omusawo tati nkata gemanya programu zabike kwogera ku nsonga ezikoze omuganda ezikutte omugama mu wiiki n'abaka bange bonna batusedde okuli omulangira Ssuuna Farouk omulangira alizikusooka wamu n'omukulu n'omulangira Wasajja kale tugenda kutugenda ensonga okuba nti tugenda kusimba essira kwogera ku omukulembeze kweyogera before the Independence Day nga munaana mwezi ogw'ennya yayogerako eri eggwanga ng'ayogera na stressing ensonga zaali munaana naye ensonga ezo ngagamba site nga tuzeekutteko ng'eggwanga tujja kuba tufuna success tujja kuba tufuna obulungi okuba tutambula nga mu butuufu tewali atuka ku mukono tutaka kuba tufuna obuyambi wabula okuba tusabaze okuva mu bazungu kale tugenda tufunira ensonga ejja kubanga byayogera ku politics of identity politics okuba tutunulira amawanga eddiini ekikula ky'abantu nagamba nti atajja kuba tatwala mu maaso ng'eggwanga wabula okuba nti byayogera kusobola kuba enguzi singa era nisibano banga etulira ku nfeete tusobola okuba tutambula bulungi mu maaso okuba tukolanyisuya ti Uganda wabula n'okuba twalabyeko omukyala akulira ekitabakala eddembe ly'obuntu wano mu kisatu Uganda omukyala Mariam Wangadya nga yanukula NUP nti mu butuufu beekwasa ne bagogera si bya mazima balimba fugge bamuwa amannya agatali n'atwala Uganda oba bamuwa mizimu takitegeera n'okubanga gavumenti eri olukwesikwesi yagala okuba nti atutuulira oluvuumuuli nawe gye luveeyo nti gavumenti ebe nga yeddiza ettaka lifuuke public land lyonna twebuza birekawo eggwanga kale abaka batuuse eddaka mbate buli mwatu tubuuse mu dakiika emwemu then tubeera twogera okuba tutunira ensonga zokaba ezikonyeka ndeke n'omulangira alizikusooka tule kusalama tubuuzeeko then tandika okuba tutematema ensonga zino naawe osobola okuba tutengako naawe notesa naffe wali ku Facebook live bwe tutubeerako osobola okuba tugenda naye nga kusaka endowooza gyoba kugisoma abantu babuulire ebintu obiraba otya yenda kuba abantu akasaira tukambire nga mbasoma mbabuulire nti gundi agambye bwati yateseza bwati genda ku Facebook live obere ng'osala endowooza yo nawe nja kuba nti tukufuna bulungi nnyo omulangira sebo twebaza Katonda ate akyatuwadde obulamu okuba nti tutuula mu kifo kino natubaako okulungamya kwetukola tukwebaza naawe ne tumwebaza Katonda olw'okuwa obulamu lwakugoyagoyamu jizaawo netweraliikirira twalowooza naddala nze nti tuyinza okgendako mu inna illahi naye alhamdulillah mungu twepankira bwereere abaana b'engoma abatudde wano olwaleero bonna mbasanyukidde lwaki Katonda nnyo lwaki bayita abaana b'engoma engoma ezaala ekizibu ojja kukitegeera bonna oba omaze okukakasa nti obulangira oba obwakabaka bulina ebyabwo sibuwakanya naye waki bagamba waki bayita abaana b'engoma kyenjagala okuba nti bwe mumuli ogujjayo Buganda bwe mumuli ogujjayo Buganda kale so abaana b'engoma bano mbasanyukira okuba nti ate Katonda balonda bajje bateseze eggwanga abatulaba tuli ku TV management tugyebaza naye abatulaba n'abatuwuliriza ne batuwabula ate mwe tubawa tubaagala nnyo tusaba ekitiibwa batukuumire olutimbe luno lwa STV Obuganzi. Omulangira Wasajja Ebenezeri n'okutuusa leero Mukama atubedde abantu ba Katonda Mukama yeebazibwe abukeesezza nga tuli balamu twebaza gavumenti ya TV eno okutuwanga omukisa twebalize Haji eyakola ekirooto eyaloota nti kyetaagisa kino okubaawo ng'era pulezidenti bwe yagambye nti private sector yakuyamba nnyo mu kwongerezaako mazzi kuno nga tulina TVM ya UTV naye bano ba private investor bwe bajja bakoze omulimu gwa ttendo bonna be bitatambulidde bulungi Mukama abeere kusaidia yammwe n'abalabye ebirungi mukabaganyaza nsaba Mukama atubeere atuwa ekisa ate tuwuliziganye naye siyinza kamukabuusa maaso obuuzizza mukulu wange nti waki ffe tuli baana bangoma ekisooka ffe tuli balangira tetulina kika tulina lubyo ffe tetuzaalibwa bakazi tuzaalibwa bazaana tetuzaala baana tuzaala balangira n'abambejja guzzukuza ffe tuba naba kibeebo n'ava basaava n'abakiweweesi
ekisembayo ffe tetubeera na kika tulina lulyo tetulina mukulu wa kika nga bwobeera ne mutumba wekkobe oba bubiro olina kalibbala ow'ensene akati ffe tubeera na kabaka ye mukulu w'olulyo olulangira era akwasa ddamula omulangira gw'abasiimi olw'okumulamulirako n'amukwasa segulire ennume kabaka abanaddamula saabalangira abana segulire ennume kati bitwawula era osanga nga bwe bagamba taliki yafudde ono bagamba yazaamye bagamba bagenda kukuziika ffe batutereka n'ebiringa ebyo kwegamba bitwawula ekyokubiri lwaki tuli baana baŋŋoma mu butabaawo bwakabaka Mutebi mukulu waffe nsobola okubeera kabaka oba onaasobola oba onaasobola oba omwana gwazadde asobola okulya Namulondo kaakati kyekitwawula ku mmwe ne bagaffe tuli baana baŋŋoma gwe nga bw'oli waki w'enseenene ffe tuba baŋŋoma Mulangira Ssuuna ayi Yesu abatwagalire tumizigaye neyanza nnyo neyanzeege wanataleki n'abatulaba njagala kwebaza baganda bange bano olwaleero ate era abasobodde okwerekereza byonna bye bakola nate ne bajja babeerewo mu paalamenti yaffe eno njagala kubasaba ebigenda mu maaso mu paalamenti eri ebyokwevumakomanyoko ate mwero tebituneebasebo ne banyeba balabye balungi balamusizaako nnyo mu nnyera mukamaasinziirawo miti yana gye wava mbeebaza emirimu gye mutuusaako engalo nsaasira mummwe abafunye obuzibu obutali bumu ate era njozaayoza mummwe abafunye ebirungi njagala okusinziira ku TV eno neebaze omulamuzi w'ekitiibwa Federis erinnya linnakutteko erinnya eddala saasoludde dikwata atulaawo ku Buganda Road nafuna ekizibu nga bwe najja ne mbaya kinnamukulu wange yafiirwa mukyala weeye n'omwana ng'azaala mu naye bwe twamunnyonnyodde ensonga ezo naze nazimukwatako bw'ato n'atuwa beyiro nga teriiko nnyo obukwakkulizo bw'amaanyi twagala okukwebaza nga tetumuwadde embuzi ng'ebibeera mu kkooti kyotudabula erinnya eryo likoze ki nti wakati mu kuba nti eriyo abalamuzi ababi nga mwami Sekaani naye ate tekigaana eriyo n'abalungi nga mwami Federis njagala okwebaza bannakibuli akenzusa abanfulu omukulembeze ng'ennemba kiikiriye ku ggombolola ey'emakindye era njagala okubasuubiza n'okweyema nti ebyo byokka bye mwantuma okubakolera nga biri mu indasitiriyamu byensimbako omulaka era byenteekako essira pozi njagala okubasaasira amawulire g'okulonda obukulembeze bw'ebyalo gabadde gatandise okufuluma akakiwo k'ebyokulonda ne kagayiwamu amazzi kabisambajja ng'era bwe nayogera wano tesinnabikkiririzaamu kubanga ekigendererwa kiba tennali nkyogere nti bo balabanga abayinza okuba nga batutewunale mu Kyagulanyi's Excellence Mwali campaign nabwe gutu tebaayawukanye na nteesa yange era n'ekyo ne baga nti mwebyo byammwe eyo naye ffe road map yadde waffe eno ntaano nere tunnasalawo nnaku zakomeredde kale n'olw'ensonga eyo njagala okubaagaliza pulogulaamu eno ennungi naye nzikiriza neebaze mwami Mbuga awamu ne mukyala we TV eno ng'oggyeko mmwe abatulaba eyo naye naffe abali wano etuweesa ekitiibwa tutudde ku ntebe ennungi olinnya ku kapeti eringa eya Museveni andowooza wa Museveni mulabirako wano kati mu TV kubanga olinnya ekigere mu kapeti n'owulira ng'olinnya omanya nti kapeti gye nninnyeko eringa ewa Museveni era oteeka okuba nga okola comparison eyo wali ogirinnyeeko n'eyeeri kyesiyinza kulimba nze ndi mukulembeze ate kye bayita oba pulezidenti tekitegeeza ofiisi ya pulezidenti yokka ewiiki emu n'ekitundu nabadde mu ofiisi ya mwami ono minisita wa security bamuyitaani oyo Jimu Mwezi ekyantute wa Jimu Mwezi silwakuba tenadde ngenze naye mukono north eyo nyinayo obuvunaanyizibwa tulina obuvubuka bamubuzaabo bamuyita Sempejja Yuda ne Kanata Muhammad abaali be babakutte n'abo ababiri baga nti Kanata Muhammad baamutta
naye Sempejja Yuda ye baali naye talabikanga naye yoli bakkiriza nti ye kalaza baamutta kubanga baali bakamulongoosa kana ate bali bamukuba ekigala ky'emmundu ne bamwebasa naye n'abulula omusaayi era balinga bagwebaseemu banna abalala abaakomawo kati okuva olwo tebaddangamu kumukola ki kumulaba babasuzaamu ennaku nga tebazzeemukebera ne bagaaye baka mu kitaba ky'omusaayi kiyinza okuba nga kyakola ki yavaako omusaayi gwamugwamu n'afa kuba taddangamu kulabika nadde ngeezo omugamba nti munnange abantu bano palamenti bulweyogera bo teboogerako naye bwe bali baakola ki tugenda tuukawo naye mu kapeti ye bwe natuuse nendabawo bwa Museveni ng'alina era naye eringa eno ng'erinayo inki 6 so njagala okwebaza abatuterawo TV nsaba tutandike n'ensobantu bakusigula mangu awo ekyokuba jagala tekiva ku tekisinzira ejjakuba debate for another day President yavana nayogerako munaku z'omwezi 8 ssaawa zaalinga 2 n'olwekika okugwamu nayogera eri eggwanga era nayogera ku nsonga ezakola ezaali empitirivu naye mu nsonga ezawa bizibu zaali 8 ngalaga nti singa tuzeekwatako ng'eggwanga Uganda kyekyo kuddamu kukaaba kuba tugenda okuba tusaba obuyambi oba tusaba zirooni ng'ezo oba tufe bityo okuba twekola ku nsonga ezaffe nayogera ku nsonga nyaya tugende tusaakisa ziri 2 zokka bwe ziti yogera ku politics of identity politics okuba tutuulira nti gundi Muganda nze nga ffe ng'Abaganda ffe ng'Abanyankole ffe ng'Abasiraamu ffe ng'Abakristaayo nayogera ku nsonga okuba nti museerwanisa enguzi neebanga eggwamu nsi yattu waliwo tusobola okuba tutuuka ku mutima gw'abantu tutuukako njala kubuuza President bino byeyogera bireflectinga mu gavumenti ye oba gavumenti yaffe ya NRM tandika n'owa NRM gwe mwennyini President speech gye yawa agapolisi okwalidete tumwewalira era ng'amuvumirira n'okuba nti yavumirira n'enguzi era okuba nti ataddewo obukiiko obungi bireflectinga ye mwennyini nga byayogera biri practical mu gavumenti eyo NRM nze mulangira Wasajja kituufu ndi wa kibiina ky'NRM era ndi mwogezi wa kibiina ekyo mu bbendobendo ly'ebizinga bya Ssaabasajja ebisisi bw'osoma ssemateeka w'ekibiina ky'NRM atuwa nti bw'oba mukulembeze mu kibiina kurankanga gye ndiko oweebwa obuyinza tuwayi the propaganda being aired out by abatatwagaliza kati buvunaanyizibwa bwange obuuziza nti ebintu ebyo birabikira mu gavumenti eno ekisooka twala omukisa guno okutegeeza eggwanga nti abasirikale ab'amagye abawerera ddala almost 20 abaakwatibwa mu bikolwa okulya enguzi okukozesa obubi woofiisi zaabwe okutulugunya n'okunyiiza ffe abavubi mu kitongole kya FPU kooti y'amagye yabasalidde nebasiba omwaka ne bawa ebibonerezo ebyenjawulo tulaba nga mu gavumenti ya Mwami Museveni twalabako ku baminisita n'ateeka omukono ku mutwe n'akaaba bannanga bwemage naye nga bamugamba genda mukomera olina ensonga ez'okuddamu kati bw'ovaayo n'ogamba nti mu gavumenti ya Museveni ebyo birabika birwanyisibwa ebyokulya enguzi amateeka gateekeddwawo obukiiko obw'enjawulo buteekeddwawo nabadde ndaba nga ow'ekitiibwa ennyo mu Kristaayo munnange omwana w'omubuulizi Nakalema Edith ng'agamba nti wenakoma wentandikidde ataddewo n'ettiimu ku airport bamanyi okugenda ne bajja omugagga e Saudi Arabia tuuka ku kisaawe ne bamutoolera salaamu sigamba gwe mukulu tolera salaamu n'oluzungu luugi jojo aloluwalabu alubanyi n'amusa mu mmotoka ennene okkira omuzigo wano ekibuli oluva mu kusaala kukakana nga nkubye emitwalo 10 egya dola oli amugamba mutwala wa pulezidenti n'amutwalira taliki amugamba onoono ye muyambi wa pulezidenti ow'omunda bagumala omukuba musajja okwetoola nga ngaasookoddeyo pulezidenti yakabye tujja kukulaba wiiki ekolaki musajja agenda okutuuka ku pulezidenti ngamuga naye mukulu oli expensive kuba ontwalidde miliyoni 2 okulaba ebyo bataddewo enkola ey'okulwanyisa nga banyweza private sector kwegamba nti bamusiga nsimbi bajje basiga ensimbi ewatali kutaataganyizibwa wabaddewo enkola ey'okulwanyisa n'okunyweza obukenuzi era pulezidenti yavuddeyo n'agamba nti abantu bano abajja ku bantu leeta endagamuntu paka myunkuwente ne babatwalako ebyabwe tetutwala ggwanga mu maaso bagenda
mu bitavu abamu babyewola namu bya gavumenti neyewola miliyoni ng'omwaka azaayo emitwalo 8 mu mwaka kitegeeza buli mwezi aba gitaddemu nusu nga 8 oba 9 mu miliyoni kati ye miliyoni najja n'agiwola nga buli mwezi agifunamu emitwalo 10 kati ye afuna miliyoni 2 mu emitwalo 2 mu miliyoni gye yinvesti kyokka gye yazeewola afuna mitwalo 8 kakati obulyake n'okunyigiriza n'okutulugunya abantu mu ngeri eyo yonna n'alowooza nti bikoze eki bikwatiddwako nojjukira nti pulezidenti yavaayo n'atulambika nti ne bwe tutaafuna essente z'abavujjirizi abatuliisa bye batafumba mu ntamu naye singa tuba tunywezezza okusima amafuta gaffe ne tubeera nga tunywezezza okusima ebyaffe eby'omu ttaka ebyobugagga okusike ne tunyweza ne fisheries sector nafunye omukisa nabaddeko amulaze katono nnyo kamanga akoze omulamu ogwe oba gwonyenyere gwe tuliko gwaliko anti gwe tuli MC buli omu yeetisse bugwe nabaddeko amulata nabaddeko apachi nabaddeko kabeera mayido ne tusanga ng'abavubi bali mu bitundu ebyo mpaka dokolo nga beebaza nga bagamba nti ffe gavumenti ya President Museveni ino ne bwetaleeta PDM bonna bagaggala ebyo byatuwadde yatulongoosereza ki ennyanja nti n'abasirikale yadde twatulugunyizibwa twanyigirizibwa mu kugiggala omwaka naye kati waliwo emmunyenyeso ng'olaba nti bamativu n'ebikolebwa kakati bwe tudda ebyo byonna tubadde twogera onalaba nga ava ku mulamu naye abantu abainvestinga mu bintu ebyo eba private sector bagula obutimba bagula emmotoka bagula ebiki ne bateekamu mu mulimu ogwo nga naawe bw'oteeka mu masuuti kuhamu engoye zino ze munda banzijja mu dduuka lya muto wange n'ateeka mu masuuti kakati nange ŋŋamba nti sikyalina busobozi butumya ngoye ettake tubaano bonna agaliyo nga kuwadde genda oba ogaalo owulira muto wange ng'akoze eki kati mwe tubeebaza era mwalyebaziza nnyo gavumenti kuba waliwo kyetaddemu okunyweza emirimu gyammwe nga ba private mulangira wa sector njatusimba essira ku politics wa identity ne ku nsonga y'obulyake obukenuzi investments tumuleke ebbali tulire obulyake watandise na bulyake nomwana obuvaako olonda ku investment tulina obulyake then ne politics wa identity bw'ogenda mu nsi nga Israeli ebalwana ennyo n'Abapalestina naye omanyi ensonga gye bawa Omuyisirayiri mulabe wa Mupalestina Omupalesitayini mulabe wa Muyisirayiri si nsonga omu bw'aba yazaala eno oba omuyaki bwe tugendera ku politics bwatyo ewali Isirayiri we tugenda naye baatandikirawo ku mulembe gwa jjajjaffe Ibrahim nga we yazaalira Isaac ne Ismaili Ismaili yali mwana wa Gali omusiraamu ate Isaac yali mwana wa mukristaayo kati ne tujja tuba nga tulina ebika 12 ebikristaayo ne bano abava eno abaatwala ebbendobendo ly'Abafirisuuti awo mu Palesitayini okuva e Misiri wano mu Morocco Tunisia okwambukawo waggulu wonna kakati okujja nga bakulembeza politics w'okwesosola mu mawanga kyova olaba ng'omuntu akeera n'akwata emundu n'agamba genda oteggaba yenna n'abakuba talumwa agamba ababadde awo babi Omuyisirayiri yatuuse okukkaanya nti ne bwe kiba kyetaaga ggwanga ddiwamu opposition ng'ano Museveni bw'anaaga eggwanga tuliwemu Bobi Wine naye tukkaanye tusobole okukuba bali baatudde aba opposition n'aba gavumenti ne bakkaanya nti conflicts zonna tuziteeke ebbali tusooke tukuba omuki Omupalestina kiva ku ki kusosolagana mu mawanga kusosolagana mu ddiini tukizze waffe wane wetukizza wane tekiriiwo kiri practical abantu abantu ababireetereza bannaffe bano naddala ab'oludda oluvuganya batya omusanga era ono Ssuuna nnenya nnyo
wasajja mukulu wange omuganda n'osuulawo Kyagulanyi ow'Embogo omukongozi omanyi Bakyagulanyi be batuweeka ffe twakula ab'Embogo be batukola ki be baweweeka n'oleka omuweeka omukongozi those kind of thing ate ne birabikira nnyo wano mu Buganda okugeza Patrick Paul Amuriat Muteso ate mukyala Isaac Musumba bava mu bendobendo lyeyo Isaac Musumba mukyala Musumba yaganye okuwagira Patrick Amuriat n'agaana okuwagira Nandala Mafari olumosi baveeyo wamu n'awagira Lukwago omuganda n'awagira ne Besigye omunankole ye tebaamunyeze Besigye yalekawo omwami Museveni balwana naye bakola naye wa Gwanga lye you get a point n'agamba nedda tumuvuganye neteri yamwogerako naye bw'osanga wano nga Lukwago yalesewo Bobi Wine n'agamba kangende negatte ku Besigye efuuka ensonga n'alekawo ne munne n'atatambula naye balina politics ow'okulya mu bannaabwe enkwe babireetereza ebibozibozi ebyo okutujja ku muki mulamu when I let it ne gavumenti gyempeererezaamu osooka n'obuuza who is Museveni munankole ava Lwakitula who is the VP Muteso mukyala aveeyo Muteso oba is a captain oba kan major avawa Teso n'onoonya prime minister mukyala Munyoro ogenda okumunoonya nga weeka kumiro mukyala Munyoro n'onoonya speaker nga Wetteeso n'onoonya Ssaabalamuzi nga Wengulu ogenda n'omusanga nga oba mulamu Mukyoli you get a point kakati nga bw'olaba ensonga ez'omulamwa z'oyinza okuwa yadde bayinza okudivertinga ne bazoogerako nga bw'alabye nanti tulaba gundi so ne mu magye tulinamu ekizibu abantu bawano tebatera kwawula General Muhoozi Kainerugaba oyinza okuba nga tobaawula ne General Nyalwa omu tugeze aduumira amagye g'oku ttaka omu aduumira ag'oku mazzi agaduumira ag'oku ntikko ereru oba mukonjo naye nga weeyo sayidi zeeyo mbadde mukonjo okambasu ereru nga naye weebunyalugulu eyo aduumira gaku ttaka oba ereru mukyoli bw'ogenda okulaba Nyalwa Munyoro awo oyinza okulaba General Muhoozi Munankole era bw'ogenda okulaba ng'oluusi biba bwe bityo naye ffe tugenda ne tukuliriza politics oyo avudde ne mu bino bye tuli mumbawulira atuuse mu kkanisa atuuse mu mizikiti ekireeta emizikiti okubeerawo bano basabira kibuli ne Olodi Kampala lwaki omuganda si yalina okuba overseer w'omuzikiti ffe tumuyita Ssaabalabirizi kakati ati nkulireetingira politics gyagenze ng'agamba nti ffe okugenda ku Kampala mukadde waki tukkiririza muwaawa muw'ekibuli bize mu kkanisa nti osanga ng'oli ensonga gye bakuwa nti ffe okulonda obishopu weeruweeru ate munyala waki tukyusa ne tulonda Ssuuna omuki omuganda nti bwe tuba tulonda gundi Namirembe tulina okunoonya eggwanga lye n'obuvo n'obuki n'obuddo ne mu Kereziya kityo kubanga onojjukira nti ewali najagala okukuta ng'onta ogolaga gavumenti eyo teteeka mu tebikoze naye ffe abagirimu tuteekawo embeera erwana tubikole twesosole nenkulaga gavumenti siyakunenyezebwa mu gavumenti tukiyimba etuva mu gavumenti naye nga bulaba kisho sensi nkusomeddemu katono nenkugamba tukireese ne mu madiini kuba mubaddemu nti tusosolagana ne mu madiini ojja kwesanga nga Museveni mukumaliriza vaisi muki mu katuliki ojja kwesangawo Katikkiro addako mu Kristaayo ojja kwesangawo Katikkiro omulala musiraamu omulala simanyi nnyo ddiini ye ono omusajja omuwanvu omusirikale West Nile
simumanyi nnyo oyo ddiini ye n'abalala naye kisinga obukulu tuteeka okupromotinga teamwork by doing what obumu okuvumirira nese kuvumirira yenna enkola ey'okugamba nti gundi mubi kubanga wa ddiini gundi nakubuulira wano nti nze nzira kuono onadda ku nze naye ffenna tuli bazzukulu ba muntu ogwo naye omumusiraamu omukristaayo tulina n'abakatuliki tulina abafaatha waka tulina baseeke waka tulina ffe abaweereza tulina bano bannabyabufuzi naye nga ffenna tuli wamu ayi yesu abanjagala nti pulezidenti yayogeddeko kituufu gavumenti eramula ku ne NRM tebiriimu naye babireeta mumuleeta ng'abantu enguzi erwanisibwa so mbadde gwiza butu ekifaananyi kati ekisooka simanyidde ddala budde bwennyina kubanga omulamwa gw'oleese guli kritiko naye ngenda kufuba okulaba ambujyamu ennaku z'omwezi 26 omwezi gwali gwa 1981 meeting yatula wano Makindi wennyini era abaali mu meeting eyo bonna baali 27 mu abo 27 abaatula mwalimu omuganda omu mwalimu omukyalo omu gwe bayitanga Baluku Izaluku musajja musiraamu mwalimu n'omunyolo omu gwe bayita Matayo Kyaligonza abo be baatuula ne basalawo okugenda okuyigga ensolo yaabwe eyaabwe ngaki ng'abantu abaasigala kwaba 27 kwaliko amawanga nga kumpi Banyankole Banyarwanda nga tolina bw'oyinza baawula ng'oli olw'omusanga bw'aba Munyankole ng'era ali mu musayi gw'Ekinyarwanda nga bw'aba Munyarwanda ng'era ali mu musayi gw'Ekinyankole mu bumpimpi baalina akantu kaabwe era bwe bati oluvannyuma bwe baasimbula ebigere baasibeerawo omukyala saagala mwogera linnya ku lw'obulungi bwa famire ekyaliwo eri awo Kasubi awo we wasimbula n'abalala abeebagattako okuwera 42 mu abo abasimbulawo abo nga bavudde e Makerere kwaliko brigade ya Matayo Kyaligonza no si brigade ya Sole oyo yali kubalya bimoso kwaliko Meja Benoni Biralo kwaliko Amanya Mushega kwaliko Jeno Mugisha Muntu abo bolu ave Makerere tebadde nawaka ne basimbulawo kati nabo genjogedde agamba nnyasi tugatte kuba nene 27 nsobola n'okubadda mu ndowooza abadde bategeera bulungi nkunnyonnyodde nti kwaliko Benoni Biralo kwaliko Amugisha Muntu Jeno Mugisha Muntu kwaliko n'Amanya Mushega abo basimbula Kasubi okusobola okubakontakitinga beegatte ku bali abameka ne gurupu endala yagenda ekola ki naye bw'obanga oyagala okubategeera kyamukisa mulungi naye osobola olupapula lwa Vision gavumenti lwe yakubye nga tugenda okukoza independence ey'emyaka 61 mwabadde mu lisiti ey'abantu 10 nga Dr. Besigye wa 93 ku bantu be bayita bannannyini ggwanga lino be bayita the original NRA kakati ne bagenda ne bakuba emmundu yaabwe mu nsiko era okukakana ennaku z'omwezi 26 omwezi ogwa January omwaka 1986 ne batwala gavumenti bakwata obuyinza ndi mu kwogera ku politics wa identity mulangira amazaali 25 wenzijja kakati ezo ennaku zenjogeddeko 26 zennaku ennangirire zitumanyi obuyinza babukwata ggulu limu ng'ennaku z'omwezi 25 omwezi ogwa January ennaku z'omwezi omwaka gwali gwa 1986 naye ne batalangirira buyinza ensonga enkulu ezaabagana okulangirira obuyinza zaali ensonga enkulu mmeka 2 esooka ekigambo people power era nze ekinnuma tetusobodde kisomesa kimala abantu abamu balowooza nti ekigambo people power kizze kati kyatandika kino ekigambo kyali kipya era yali leader wa people power movement okuva 1980 paka 1996 yali Dr. Paul Kawanga Ssemwogerere abantu abo ekyabagana okulangirira gavumenti batya abaganda abaali balina amaanyi g'abantu
naye nga tebabaagala mu gavumenti yaabwe mu biruubirirwa byabwe mu maaso nga tebaliimu ote bayinza okubasalira amagezi. Mwami Museveni ono gwagamba nti binaludde nga tabikola n'ayita Boniface Byanyima. Njagala buli linnya lyenkoonako kulu nnyo mu nsonga zino zetuli mukola ki zituyamba n'okumanya butya bwe tutuuse wano. N'ayita Boniface Byanyima. B'ayita Boniface Byanyima n'amutumbe wa Dr. Paul Kawanga Ssemwogerere. Bw'atuuka Mwami Museveni wali atudde wali mu lusisira Nabbingo. Mwami Museveni n'alimba Dr. Paul Kawanga Ssemwogerere ebintu by'otalabanga. Ekisooka nkwiza okutegeeza nti obuyinza bwe bali bakubyeko ngeze ne Rwanda nebukomyawo kimu naye nga bwetumanyi ffe tetuli bannabyabufuzi tuli bamukwata mundu tumanyi bulungi byabukulembeze. Kyemba nkuyise gwe ne banno wano mulonde gavumenti egenda okutambuza eggwanga naye nga bwekimanyi bamukwata mundu bakyalimu abatonotono ogenda kukkiriza ngenda beera mu kulembeze wa myaka 2 bwe giggwako nzire mu balakisi ne bannange ba Ssemwogerere n'alowooza ati Museveni amwadde ku ki obukulembeze era bw'ato n'atandika okulonda kabineti. Ssemwogerere n'alonda kabineti ye mwennyini nyini olwokuba baali bamaze omuganda ekizibu kye tamanyi byamagye n'agayiza minisita wa internal affairs agende atandike ne poliisi n'amagye naga abikole ki n'agande munyonyi wange ono Ssebanda Kizito abeere minisita wa national housing n'okuzzaawo amayumba Museveni ng'aseka. Mwami Museveni ekyakola buli Ssemwogerere we yalonderanga omuganda Mwami Museveni ng'ateekawo omumyuka ng'omumyuka waabwe Ssemwogerere asobole bano gurupu ya Ssemwogerere esobole okuyigiriza bano eby'obuki eby'obuyinza n'ebyobukulembeze. Bano abamyuka bakoppe bano bakoppe abo. Omwaka gwa 96 lye lyali eggobi mu kibya tewaddangayo okuva 96 96 bonna bwe bayingira gavumenti ennaku z'omwezi 25 ne balangirira enkeera nga 26 bonna baakoma okubeera n'ensonga mu gavumenti eno gwe bayita omuganda era mumumpulirize bonna baakoma 96 kubanga lwe baafulumya Ssemwogerere ne bannaabo abalala basigalayo nga beesigiriza nga bamutagamba babitamazira abaali bayingidde ku ligimu ya gundi bonna baatandika okubeera abantu ab'ebitiibwa nga tebakyali ba buyinza. Kirwaki njogedde ebintu ebyo sooke mpeka bakagulawundi awo tugenza okutuuka olwaleero nga Mwami Museveni talina nsonyi ng'asobola okugamba kuffe nga nze bwenzijja wanenga nti gavumenti ya Mwami Museveni yasusse mu mawanga n'atuma abaserikale bankwate naye ng'ate ye yabikoze nga ye ali nnomu kanko ekyokulabirako. Mwami Museveni ye pulezidenti wa Uganda era ye commander in chief yakulembera amagye ag'okutaka n'ag'okunnyanja n'ag'omubbanga n'aga wansi naye mutabani we mu ebyo byonna General Muhoozi Kainerugoba ye special presidential advisor on special operations. Ne wano ku TV wano operation yene y'okuteekawo kamera Muhoozi yatwalawo kyokudala nti ye talina kumu yayagala ayingire buli wantu wonna ng'akola ki ng'asobola okuyingirawo era ng'atwalawo naye bwe yamala in court ngenda kukozesa kano akantu n'akoppa gwe bayita Fidel Castro. Fidel Castro yafuga Cuba eyo nga ye president naye ng'alina ne muto we bamuyita Raul Castro nga bba babiri basobola okusalawo ebintu nga cabinet temanyi high command temanyi nga teri muntu n'omu yenna akola ki amanyi. Kati Raul Castro mu Uganda ye genocide ndi mukubuulira gwe biki byoli mukola ki mukubugera otubuuze nti ddala tuli ku politics wa identity politics gwe tuliko wa amawanga oba si wa amawanga. Kakali tugenza okutuuka olwaleero nga Museveni family yeegaziye kati yeye pulezidenti omwana yowe bikwekweto omuganda we Kamala byonna mukyala we w'ebyenjigiriza mukoddomu we yakulira ebyokugaggawaza mukoddomi we era n'ebyamateeka nabyo byonna ne biba nga bikulirwa mutabani we omulago bayita Karuki bire ebyokugaggawaza erwabo kubanga yatuleetera ba investor okujjawa mu ggwanga era mu n'omulimu gwe gwakutunda ekifaananyi kya Uganda ebweru kakati
tugenda kutuuka ne ku baluhamya batabani ba Muhoozi. Simanyi oba obadde omumanyi. Omanyi bulungi. Luhamya Muhoozi alina omutabani mukulu musajja muwagguffu. Muwanvu wano talina na bwasi. Mmere ali ewera. Ffe tuli eno twogera naye be bamu kati ku bantu bali mu kukola ki? Mu kuteekateeka. Kati ebyo bamala okubibala n'ogenda n'otunuulira ennonda y'ebifo mu gavumenti ye. Waliwo abantu abali strategic. Mulage osigaze dakika ziri 2. Nga ntono nnyo. Waliwo abantu ali angambye nkuleke eze ne woziyingira. Waliwo abantu abali strategic okubeera mu bifo naye ng'era waliwo n'ensonga. Bw'ogenda mu byenjigiriza eyo teriyo Janet Museveni yekka ng'Oluganda ku pulezidenti oba ku pulozigundi. Naye mwami Museveni alina ne mwannyino yekka gw'alina mu bulamu bamuyita Sarah Kajubiri. Eyo mu byenjigiriza yekamala byonna. Gwadde olaba ku Janet tayogerwa nako. Mwami Museveni yagamba ab'amawulire nga kuba kutanda wano mukube mu katyuni. Mukube ko Sarah Kajubiri mukube ko mu katyuni. Tosula. Ky'ekintu kye yagamba nti abantu babiri bo teboogerwangako. Mwami Museveni takkiriza muntu ayogera ku Janet bintu bitasaanidde, takkiriza na muntu ayogera ku Kajubiri bintu bitasaanidde. Kaakati ye ate Kajubiri takkiriza n'ab'amawulire yadde n'okumwogerako obwogezi. Naye ffe olw'okuba nti tunoonyereza entambula ya gavumenti n'ebyomunda oyo tumumanyi teriyo kikolebwa eyo mu kakiiko ka byanjigiriza na mu byanjigiriza nga tasazeewo. Ffe waffe mu keesi sirabo oba oyagala okumanya amaanyi ge tulina omukyala we bamuyita Juliet Namuddu bamuggyeko omulimu ng'alina olutalo lwalwanagana ne Kisaka n'agenda mu kakiiko ako ng'omukyala oyo atudde n'agamba mbu ye atuuse nti abadde asaba interview bajonge namugamba nti ate bwe mbanga nze natudde wano naye kusookawo gwe n'obanga tewasoose kukiraba nti eyo kya nsonga nti gwe toyina na budde n'otatuweereza na buweereza bakabuze n'entuula kati gwe oba olina etigenda ffe bye tunaasalawo byojjo kugenda nabyo tujja mukweza ne bamaliriza ne bamuwa omuki Kisaka amuganye okudda kubanga yalina okulongoosa emmeza kwanakola ki kwanatwa kibayita peaceful transfer of power kubanga mwe bamujja mu office mulimu omulala n'omulala yalina omukola ki naye ye omulimu gwe yamuzza Kajubiri yamukola ki yamuzza. Kakati bw'ogenda mu bitongole ebayita ebyokwerinda kubanga ebyo gye basibira kibayita pawafe gitwogera njagala kumaliriza naye lwakuba nasosoka nti bannyina budde. Kakati teweetaaga na kubeera nti weetaaga okubeera ng'olina ebyuma bikalamagezi ebirengerere wano. Tutandikire wano mu Makindi kati wano we tuli. Abakolera ebyokwerinda wano bali 3. Asooka abeera RDC. Balina gwe bajjeewo nga Munyankole ne batuleetera Omunyankole kubanga bakyusiza kikyapa. Ab'okubiri babeera ba DPCs abakulira ow'Ekatwe n'ow'Ekabalagala. Omu erinnya linnemye kubanga liringa lya Kinyarwanda. Omulala ye Muzola yatuula wanewa Ekabalagala. Kakati njagala ombuulire kati sinagenda kubanga mu Kampala wonna temulimu DPC atali waabwe. Mu Kampala yonna eno nga bw'ojaba omuntu yekka ali mu bitongole ebyokwerinda atali Munyankole alimu omu ono RPC atwala ebigundi okudda gayaza bamuyita Tanui yekka mu byokwerinda yekka wano. Kakati noga nti okay kale katunule kuba RCC yasindika abalala mu Kampala Owerubaga ye Anderson Bulola nga bwe byogera bikunyinyi ebyomuntu kubanga bakwadde obudde saagala onyenye mutwe bakwadde obudde gwe n'okola ki obote munaggwako okulimba nze mmanyi nga nja kudda nembulule si ye Bulola gwe njogeddeko si ye Bulola amanya ge yali kale gwani ani RCC Walubaga bwe mbanga nze nnimba ku yani omanyi kubira kubanga akadde kakati tugenze okutuuka wano olwaleero nga Mwami Museveni alina n'ebintu ebitakyamukwasa ki nsonyi era ng'ebintu asobola n'obikolera ddala nga tebiriiko naki nansonyi. Njagala buuza Museveni ayinza okugamba nti abanoopu be baamuwabya n'eddala nga ddala be baamuwabya namanga alonda mukyala wabeere minisita wa education be baamuwabya okumugamba nti muganda waabeere nga yakulira sigaana information egimu Gwanga agambye nti bwe baali bajja mu buyinza Museveni n'ayita Oweekitiibwa Paul Kawanga Ssemwogerere n'amulimba alonda gavumenti n'alonda baanaakola nabo ne baguluuminga abaki abalala. Ono yeerabiridde ddala nti ebbanga lyonna tubadde ne basekandi nga yaddirira pulezidenti
tubaddeko ne Bukenya tubaddeko n'omukyalo ono omusoga ono asula wali egayaza nga ye vice president mbadde nsaba tubaddeko ne prime minister mbadde njagala kusaba naye kati mbadde njagala kusaba Taliki osobola okwogera abaana babulola ne gumu Taliki niwerabirayo 10 mbadde yakugamba nti Kisaka akulira KCCM mbadde njagala kusaba mmaliza kubanga byali mukubuuza wenjagala okumaliriza kaakati nagambye nti omwaka gwa 96 lwe basembayo okubeera n'obuyinza bonna Abaganda mu gavumenti n'ekitiibwa lwaki tulowooza nnyo ku Baganda ntanzikwe kusosola nedda kati bw'abanga Omuganda si yaliwo nga mukyokale katwogere ku Basoga n'Abasoga tugenda boogerako bonna we bali bonna tugenda boogerako kaakati tugenda okuva mu kalulu ka 96 akalulu akaddako kaali ga mwaka gwa 2021 Abanyangola abamu baali bafunyemu okweraliikirira nga balowooza Museveni amaliridde okutwala amawanga amalala agatali gaabwe ga Banyankole ng'abantu abo bali powerful nnyo nga bo balinga abatakola ki abatalabika mu mwaka gwa 2000 Mwami Museveni n'ayita abantu b'olulyo olwe bonna n'abatwala erwakitula abasomesa kye bayita politics era bwe yatuuka n'abagamba mbalaba muli bennyamivu n'eddala lwaki mwennyamivu mwe mulabanga ono Ssemwogerere Wandelakazi bw'asobola okubeera vice president wano naye muwe ekifo naye muwe biri kuliko tigenda osoma akatabo ngenda kulagira obutabu 3 bonna baali bajulizi mu meeting babyogera akasooka Kammeja Kazola bakayita betrayed by my leader genda okasome akatabo akokubiri kamwami Masulu Kikaire bwe batula mu ddiire uwenga bateese byogenda okwaba bakayita 70 years a witness akatabo akokusatu nga koogera kwebyo kamukyala Miriam Matembe agamba yabakunganaga ti mulowooza nti Ssemwogerere Wandelakazi bona asobola obeera omumyuka wange tasobola ate atya naye muwa Abasoga balowooze nti bali mu gavumenti abakyala balowooze nti gavumenti yaabwe Abakatoliki nabo beera naye mwoyo asobola abeera mumyuka waabwe era kyekimu mu mwoyo mumulowooza mbono David Puluko yakolera ebyokwerinda by'eggwanga kubanga yali wayise mu biseera ebyo nti abo bonna banyambako bali beera bemu nti nabo mu gavumenti mwe bali kati nga bwe muze wano ne mulaba Meja Jejje Odongo by then yali amekomanda n'agamba Mwami Museveni ye kyamufuuzisa Jejje Odongo nti bali Abakalamojja Jejje Odongo ajja muwa helicopter aboka agende ewaabwe ne pick-up z'amagye nga zimwetodde zimulindiridde nti Abakalamojja banalaba Jejje Odongo bajja labanga b'amaanyi nnyo mu gavumenti naye nga si b'amaanyi kiki kye yali ategeeza njagala kumaliza Mwami Museveni alina abantu bangi balonda n'agamba ngutadde mfuna tuganye Abaganda kati kanjogere ku Muvawala n'agamba Mwami Muvawala Omusoga nti eggwe akulira National Planning Authority kuba Sseekaali ono agyemulugunyako nnyo kakati n'amulonda n'amuteekawa bw'amala okumuteekawo wa National Planning Authority kati ate n'agenda mu bitongole ebikola wansi ne National Planning Authority ebindema kati ye n'ateekayo ab'eggwanga lye kakati nga ne bw'oba oyagala otya bw'obanga waliwo ensonga etagenda bulungi nga gwe oyagala noonya pulezidenti gwe Muvawala toyinza munoonya n'omufuna ng'omulala junior we yetannamula ajja kuwa ekyokulabira kuve mu kikesezi tulinamu eddi ye Kisaka naye bw'aba ayogera waliwo abamukongola nti kati oyo ayogera biki mu miitingi aba yakavaawo ng'oli akwata simu dadi ono agamba bw'ati ne bw'ati naye tebijja kukola ko ye nti amukola ebyo nga gwe bw'ogamba ebijoka mu kesezi tukolamu n'abaana ba Museveni kakati bw'oyagala kuŋŋamba mu Kisaka w'amaanyi asinga abaana ba Museveni tukola mu kesezi so ebyo saagala boogera mannya naye ne bwekyogera ekyo ne mu kesezi tukimanyi nti tulinamu abaana ba Museveni baalimu bana kati musigaddemu 2 abalala yamagye bakola ki kiyabatwala kakati muganda nange wasajja gwe obuzibu bw'olina era n'abantu wano nga njagala okumaliriza njagala okusaba abantu ba kitundu kino ekya Buganda ekitundu kya Busoga ekitundu kya Kyalamu bamanye nti mu gavumenti ya Museveni eno mwe bali naye bamusaala temulimu muntu asobola kulagira nti biliyoni 4 zive wali
zigende Efulayimu Ntaganda nga bwe yazitutte temuliimu muntu muno atali Muganda atali Musoga atali Mulamu ng'asobola okuba billions 40 ku gavumenti yakikola omulangira ne minisita asobola politics wa identity kwe tugezaako okulwanyisa nga mbaliriza katono nnyo ewaffe mu Nuupu katono nnyo tutekanjirwa nsonga nti ono yagize ewaffe katono nnyo kati nga mu Nuupu kye tuli mukola tugezaako okubwana nga naffe tutereeza naye olw'okuba nti twatandikira ku musingi omulungi ffe waffe mu Nuupu ogenda okutunula nti Kyagulanyi musajja Muganda naye omukyala afumba ewaka mukyala Munyarwanda babitunga impact ne bwe tuba tugenda mu Eastern Uganda ye feesi yaffe era tulina bw'oyinza kugamba ffe mu Nuupu tuli babusosoze mu mawanga nga n'okubawaza twabakola ki twabawasa kuba bo bano balowooza nti bw'oyogera ku busosoze mu mawanga oba otegeeza nti ososola Banyankole si mutawaana gwe bw'ososola abalango bw'ososola abalango bw'ososola abalango mu gavumenti si musango naye bw'ososola Abanyankole gwe muki gwe musango munnange ffe tulina aboogezi babiri mu kibiina abalina okujja n'okwogera ebigambo omu Munyolo Joel Ssennyonyi omulala Musoga Wayisa Mufumbiro ba vice president owa national Mukyala Rina Zedriga musajja mukyala Mukyoli akadde mututekane kumpi esawa nabera ebaddemu babiri bokka ndabadde dakiika mulangira njabakwabekekita musanvu okuba obudde bwo mbwe Ssuuna alisebe musanvu nene kano badde njaga nkamuwajje nako babakkiriza onzikiriza assalamu alaikum ya bw'ogenda mu kibiina kya NRA ojjako Mwami Museveni ozzaako Kigongo omuwe Butambala omuwe Lwakituufu bw'ovaawo ogenda kuzzaako Ssaabawandiisi ojja kwesanga nga Mukyoli bw'ovaawo ojja kufuna Namayanja bw'ovaawo ojja kufuna omwogezi ofune Eddongo bw'ovaawo owulira ojja genda mu ofiisi ya chairman ojja kusangayo Uzeyi ono Ajati kwegamba bw'oba onoonya structure za kibiina kyaffe bw'oba onoonya structure za kibiina kyaffe era ojja kusanga nga ku ntikko mu NRM ku lukiiko lwa Seeke nga tubeerayo ne Kiwanda ne Kigongo ne Namayanja abasigadde bamawanga malala lekera oli ayogere balina bitiibwa bw'oyogera tebalina buyinza abatuwuliriza batulaba owekitiibwa ekyokuntikko mu ggwanga lino Ssaabalwanyi Jjajja Pulezidenti Museveni Supreme number 1 mbasaba bw'abanga ayogera muwengayo nnyo obudde okumanya nti buli kyagaana kigaana buli kyayogerako aba n'ensonga ayinza okuba nga nnungi gy'ali n'eggwanga lino obanga mbi nnyo gy'ali songeddeeko n'eggwanga kyaggwanga obulibwida kuba nga bubwe kati ate bwe ngamba nti gy'ali ntegeeza ye n'abamwetoolodde kakati President Museveni atambudde nga bw'olaba Bobo ne Monarchy gye twayogerako oluli learnt nothing and forgot nothing. Museveni asomesa the next generation. The president is heiring to the next generation. So say tayogera bibye ategeeza advisor on special operations bw'otuula oba wakutambula bino byegende kantutegere bulungi ensonga z'entonde zino 8 ezaabadde za gavumenti eno zirinde omukulu yagenda ziteeka mu nkola manyi mmwe mwamutunula wano simanyi Kiwanda nemutuza n'otuzeewa Namayanja n'otuzeewa Dombo ng'olinga naawe bwe baga nti genda oyongereze kukubuzaabuza kuno ekigendererwa
mu national address ebiseera ebisinga ng'omukulembeze w'eggwanga ayogera abatunula nze nabagamba nti tugezeeko okutunula beyond a statement. Kakati President Museveni akuze agenda kufa essaawa yonna agenda kufa essaawa yonna nange leero nsobola okufa nze naalibadde ndina okufa muntegerayo ddiini mpozi eyammwe naye muntegeera eyiyo bwe kityo bwe kiri. But death is for everyone. True. It will be much more at any time. Now, the president takyasobola kuwangaala myaka gy'alina olwaleero. Tekikyasoboka. True. Mu maaso. Yeah. He has a generation esobola okutambulira mu linnya lye emyaka gy'awangadde. Okay. Bali badayogera mukulu Ssuuna. Yes, Ssuuna bwayogedde naga nti muhozi nayogera erinnya ly'omwana n'omwana ajja kuzaala and all of that. So spiritually points was addressed to poor generation. Zino points za generation. Era bwe baga nti Museveni wajja naga nti abazzukulu bange. Open your ears. Kakati ffe tuteekeddwa okuwuliriza because you never know. You never know. Nti ayinza okuba nga si muhozi kati senga anaabeera nze kituufu I have to listen. Nteekeddwa okuwuliriza nti omusajja omukulu ono alaamira ki omwana ono bawulirira owabo exactly alaamira ki omwana ono tugamba nti alaamye kino akirabye experience gyayiseemu ekinekatono nnyo bwe yagambye nti nno tekyokuba teswala kyetaaga kuba tituweewola tunakola bino ennaku bbiri nga muze okwogera minisita Kasajja n'atwala looni mu palamenti ebeera approved kiraga nti yatagamba ye awo kakasajja kigambe si byabafuga kati abagamba muli magi mavundu kyamwe kyaggwa mwayonooneka kijja mu maaso kati tuteeketeeke nti ffe bye twonoonye abajja tubawe highlights tebagenda kutambulira banaatambulira ye ajja 10 program banabadde munaana 8 program naye ekyo kitegeeza nti it is Museveni after Museveni. No change, more of the same. It is Museveni by extension. Legacy ya Museveni tekomanga Museveni mulamu. Legacy ya Museveni etambula mpaka nga Museveni tumaze okumuziika. N'abanajja bagenda kumala emyaka 40 nga boogera nti Museveni linabbi oli mulaguzi. Ebyo by experience. Okay. Ebyo by experience. Abatusomesa olwaleero nze bwe mba njogera ku musomesa wange yakituufu ebbanga lyonna lye namala mu nsi ngenda kumwogerako wekiri omusajja ono mwana yasomera wange njogera essomero abatusomesa mu ssomero ebyo gundi ne gundi ne gundi ne gundi oli mutuufu. Okay. So ekabiji identity erina advantages mpitirivu so nazikubulidde eri omukulembeze. Okay. Because buli lwoteekawo omukyala feminine activists baba bajja kusembera. No matter oba gwotaddewo asobola oba tasobola. Bw'onooteekawo omunyarwanda Kagame n'akakasa nti gwe bawadde ekifo ekyo munyarwanda wa intelligence munyarwanda yakola naye kandiho ebwate bijafuna buzi ono omwana bw'anaaba agenze okukyala birthday zijja kukolebwa nga President Kagame mugenyi mukulu. Okay. Identity scholarships zino ze bagabanga ziri fully funded. Bani abaali zifunye abawejjere gwani agambye nti abanyankole tebalina bawejjere
babalina kigambo muwejjere kiri jeno ekyokubiri munyankole Munnayuganda bwe kiri kakati baagala Munnayuganda omuwejjere nga gwe taliiki gwa approvinga bani bo wamanya Rwanda Bannayuganda oba na Kenya Bannayuganda kakati endagamuntu okusabibwa advantage ne disadvantage byonna tutubitunula but politics wa identity agasa amenya abo abalimu agasa amenya kakati President Museveni yaweyinze nti nze identity gyenkozesezza for all this long ntambudde ntya n'agamba mutabani we n'amugaa nti politics wa identity mwegendereze yabadde tamugaa nti omukola mwegendereze abadde tategeeza nti tokola politics wa identity si kyabadde ategeeza waliwo fe wetwogera ne tugamba nti ekyo kiyite with necessary modifications ekyo kiyite n'ennongoosereza ezinajja mu maaso nga nnungi oba oliawo kakati ekituufu kiri nti taliiki nga bwe tutudde wano nga ffe babo naddala muzaabike nga ffe babo okakasa nti senga abatwala ebitongole bino ebyabannamawulire bagitani UCC senga ekugamba nti njagalayo omwogezi osooka kulowooza ku batudde wano ku kuzaabike oba olowooza ku balala abatudde wano kuzaabike kubanga bwebabo katugende mukuuma tova ku STV tuddayo ekimu kyaffe ekyokubiri nga tulira ensonga ez'enjawulo tovaawo katudde katono nnyo